Essuula ya 31. Ebigambo bya Kabaka Lemweri ebyalagulwa nnyina bye yamuyigiriza. Kiki mwana wange, era kiki ayi mwana w'olubuto lwange, era kiki ayi mwana w'obweyamo bwange? Towanga bakazi amaanyi go, newaakubadde amakubo go eri ekyo ekizikiriza bakabaka. Si kwa bakabaka, ayi Lemweri, si kwa bakabaka okunywanga omwenge, so si kwa balangira okwogeranga nti ekitamiiza kiri ludda wa. Balemenga okunywa ne beerabira amateeka ne banyoola omusango gw'omuntu yenna abonyaabonyezebwa. Mumuwenga ekitamiiza oyo ayagala okufa, n'omwenge oyo alina emmeeme eriko obuyinike. Anywenga yeerabirenga obwavu bwe, alemenga okujjukira nate ennaku ze. Yasamanga akamwako olw'akasiru, okuwoza ensonga y'abo bonna abalekebwa nga tebalina bannaabwe. Yasamanga akamwako osalenga emisango egy'ensonga, osalirenga emisango omwavu n'eyeetaaga. Omukazi omwegendereza ani ayinza okumulaba? Kubanga omuwendo gwe gusinga wala amayinja amatwakaavu. Omutima gwa bba gumwesiga, so taabulwenga magoba. Amukola bulungi so si bubi ennaku zonna ez'obulamu bwe. Anoonya ebyoya by'endiga n'eppamba, n'akola emirimu n'engalo ze n'essanyu. Alinga amaato ag'abasuubuzi, emmere ye agiggya wala, era agolokoka nga bukyali bwakiro, n'awa ab'omu nnyumba ye ebyokulya, n'agabira bawala be emirimu gyabwe. Alowooza ennimiro n'agigula, asimba olusuku olw'emizabbibu n'ebibala eby'emikono gye. Yeesiba n'amaanyi n'anyweza emikono gye. Alaba ng'obuguzi bwe bulimu ettunzi, ettabaaza ye tezikira kiro. Ateeka engalo ze ku muggo ogubaako ppamba, emikono gye ne gikwata akati akalanga. Ayanjululiza omwavu omukono gwe, weewaawo agololera emikono gye oyo eyeetaaga. Omuzira tagutiira ab'omu nnyumba ye, kubanga ab'omu nnyumba ye bonna bambadde olugoye olumyufu. Yeekolera amagodooli, ebyambalo bye bafuta nnungi n'olugoye olw'effulungu. Bba amanyibwa mu miryango bw'atuula mu bakadde ab'ensi. Atunga ebyambalo ebya bafuta n'abitunda, n'awa omusuubuzi enkoba. Amaanyi n'okutiibwa bye byambalo bye, era asekerera ebiro ebigenda okujja. Ayasama akamwa ke n'amagezi, n'etteeka ery'ekisa liba ku lulimi lwe. Alabirira nnyo empisa ez'ab'omu nnyumba ye, so talya mmere ya kugayaala. Abaana be bagolokoka ne bamuyita wa mukisa, ne bba n'amutendereza ng'ayogera nti, abawala bangi abaakola eby'okwegendereza, naye ggwe obasinga bonna. Okuganja kulimba, n'obulungi tebuliiko kye bugasa, naye omukazi atya Mukama y'anaatenderezebwanga. Mumuwenga ku bibala eby'emikono gye, n'emirimu gye gimutenderezenga mu miryango.